mwebale gye mutuusaako engalo abakedde nga mulumizibwa tubasaasidde nga bulijjo era mbagamba gendako ew'omusawo ate mu ddwaliro eddeneko osobole okubeera ng'ojjanjabwa. Omusawo ayinza okuba mulungi naye bw'ogenda mu bangi nga be bajjanjaba nakyo kisinga. Omusawo ayinza nga talabye bulungi ogenda mu ddwaliro eddene bakuyambe wayinza okubaayo akasente akatono akokuweebwayo toguma nnyo kati batugamba tewali sente ziweebwayo wadde program tugenda kwogera ku nguzi togaane nnyo oyinza okugaana ennyo ate n'ofiira obwereere wano tebaweerawo ddala nguzi si nguzi batwale nti kyayiwa abaana facilitation bakiyita facilitation tujja nakyo kyogerako osobola okubeera ngaojjanjaba mugende babakebere malwaliro ago amanene mulimu okusimbako kalayini n'olwekyo okukeerako kijja kukola bulungi ng'ogenzeeyo obuweereza obwo obukoleki obufune mu mbeera eyo osobola okubeera omulamu gwe tusinga okwagala kuba waliwo okufa nagalaale otyo yabadde wano n'asikamu katono n'agiramu katono naye teyagize kiba kirungi tekiba kirungi kiba kyetaagisa bakkeberemu olabe bulyamu akagiraagira genda bakwaze ate gye bayiza watuufu osobole okumanya otandike budde bukyali. Nyongera okukubiriza nti akasente kakuume tokafulumya speedi tulaba balyanse kana ense nenzagala tonayo n'ebinyeebwa mbyagala n'obunyama obusiike buli sigamba business ya muzonone buli wono oyagala okufunkuza sente ozirwanyise abantu abamu sente oluzikuwa ozirwanyisa olabe nti ziggwa olwanyisa nakiri saakifuna n'ozirwanyisa paka bizikugwako nedda ziwummuzeeko zisevinge zitereke ate ozitekera ebineneko obyo ebitonotono oleme bitwala nti bitwala sente zo kuba sente erina okukuumibwa erina okulwiswawo okufuluma tefuluma speedi kitonde kyekimu ku bitendo byayo erina okubeera nga tevaayo mangu lwolaba evaayo amangu kitegeeza oba togitegedde nolwekyo temuzifulumya speedi muzikuume muzikwate muzikuume so okubeera nga ate tuzikozesa ebintu ebineneko mu mbeera emu oba endala. Katonda tumwebaza eno enkuba obudde butaddemuko badde ndaba abayitale eyo n'abafalansa nga bataddewo red alert baganda omusana mungi gwakati gussa abantu baabwe 6 muli abaana 2 n'abakulu 4 Katonda abadde atuwadde omukisa gwakamu ne guleeta nfuufu n'ennyonta eba ya kigero gyo n'amazzi tugalina nebo batadde ne faani ku nguudo ezifuuwa amazzi aganyogoga abantu basobole okubeera nga balamu. Kale kitwebaza Katonda obudde ne Kampala bwewezezaamu katono manyi nammwe abali ebijja kutereera mu maaso eyo. Lunaku lwakubiri tugenda kwogerera ku bukenuzi. Alvin ono yagala okiyita obuli bw'enguzi n'obukenuzi ne mmwe mukiyita nnyo obuli bw'enguzi oluusi tetuteesa nga mutunudde buli bwanguzi ate nga mutunudde ku mutendera gwa kuwaayo wa poliisi 5 oba kuwaayo wa umeme butakugjaako mita 5 kati oluusi kyemutunuulira oba okugula ekifo ekyenguwadde sente so nno ng'obukenuzi bugenda mu bintu biwanvuko kyetwagala tubeere nga tuteeseeko tulabe ngeri ki mu abantu baffe aba bulijjo gy'oyinza okukubamu wooli oba enduulu ne tusobola okukendeeza obuli bw'enguzi. Leero ndina abagenyi bange ndina Alvin waffe wa bulijjo ajja tweyanjulira ndi ne munnabyabufuzi sekitereko wabeera kifuma mumanyi bulungi bajja kutweyanjulira bulungi tusobole okubeera nga ate tugezaako okuwadaawaddako simanyi oba tuwadaawaddako oba tugezerezaako ddala Alvin agatu tugezezaako tetuwadaawaddako. Alvin buuza kuba tulaba muganda wange abatulaba n'abatuwuliriza ku Bukedde TV kyamukisa mulungi nti nate era tukomyewo okukubaganya ebirowoozo tukyogereko nsonga ya obuli bw'enguzi. Erinnya lyange nze Alvin Mutebi agenda yalaba nga nkolanga akulira okunoonyereza mu kitongole ekya Anti-Corruption Coalition Uganda. Nsanyuse nnyo okubeera ku puroguramu olwaleero era kansabe Katonda nti bye tunaateesaako binaayamba okulaba nti ensonga eno nayo tugirinnya ku nfeete n'ensonga endala tuzikwasaganyiza mu ggwanga.
munabyabufuzi basonga nnyo mubabyabufuzi abantu batandise basonga idda tebabasonganga mune kati buza kubatulaba. Amakya amalungi mwenna abatulaba ku Bukedde TV, mwebale gye mutuusizzaako engalo. Abafunye ebizibu mbasaasidde nnyo. Ewaffe eyo tubadde mu kufiirwa nakifuma eyo twafiiriddwa omutaka Muzeyi Kamya. Muzeyi Kamya y'omu ku babadde abalwanyi mu kulwanyisa enguzi abadde akulira abakadde eggombolola erimu ekimmenyedde naye yali kiifu emyaka mingi w'amagombolola 3 Malamba kuva Namuganga eyo najja Kasawo najja Nagojje naye nga mu kulwanyisa enguzi mo afudde alina emyaka nga 8 naye twamuzisa olw'eggulo kitalo nnyo kitalo ddala mbadde sobola butamukoonako naddala nga tuli ku mulamwa guno bannannakifuma bamumanyi bulungi naye kale ffe abasigadde katusigale nga tutwala mu maaso olutabaalo lw'abadde atambuza olw'okulemesa bannakigwanyizi abaagala okumalawo ensimbi z'omuwi w'omusolo mu ngeri ey'ekivaabiro nga bwe balemesa emirimu munnansi mwe yali badde afuna. Nsanyuse nnyo olw'okumpita ku puroguramu eno era neebaza Bukedde TV. Nga tanse Alvin nga talekede ku Muzeyi Kamya. Muzeyi Kamya ojja kutubuulira ye bw'abadde akikola. Omuntu baffe abantu baffe aba bulijjo obuvunaanyizibwa balowooza nti tebiri most cases banyumyako binyumi abasajja babbi ssente sajja babbi ssente oluusi kale ku ssente baba tezivuddeyo mulimu naye batafuna nabadde nina wendaba ebimu ebifaananyi ebimu nga disitulikiti emu ye Zombe eyo nga waliyo tribe emu ntonotono ngegati ffe wano olaba naye babawadde interview ffe tribe yaffe tebakola ki tebabakombya bawa balala kati abantu nekyo bakyerabira oluusi abantu bennyini bagati nojja ku mukolo ng'ogwo mwabafuzi batera bagamba muli ku dduwaawe ffe waffe tuli beebutambala kati kakati mmwe mwatuuseeyo omwana w'owuuno yasoma bino neffuna olabe w'omunyiganyigaawo era bwe batugamba kakati ekyo Alvin nakyagamba nabo bukenuzi Alvin gwoba otandika omuntu wabujja alina kola alina kusirika tagambe Alvin yayiseemu nti mufunewo munyiganyigaawo. Abatulaba ekisooka kyenjagala otandika nakyo nti constitution yaffe ey'eggwanga etugamba nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa akite sina buvunaanyizibwa yo constitution egamba nti Munnayuganda kikukakatako nti wankyanjuluze ntya nti kikuteekebwako kyateeka it is by force okulwanisa obuli bw'enguzi mu mbeera yonna n'obukenuzi era akawaayiro namba 17 ndowooza mu constitution yaffaawo Munnayuganda constitution we muweera obuvunaanyizibwa wasigadde wonna tubeera ku receiving end gavumenti erina okuwa kino gavumenti erina okuwa kino gavumenti erina okuwa kino bano balina kukola we bati naye awo ku namba 17 awo naffe awe tukola ki tufunire obuvunaanyizibwa okuyambako gavumenti n'ebitongole bya gavumenti ne bannayuganda bonna okulaba nti tulwanisa obuli bw'enguzi so byonna bye tukola mu nteekateeka y'obulamu bwaffe obwa bulijjo tulina okukimanya nti omuze gw'okweyagaliza omuze bagundi bakwano bange ku ludda eri bakuyita okweyendeza okweyagaliza okuba nti buli kimu bw'oyagala kibeere wuwo ogwo omuze nagwo si mulungi era bw'oyogedde ku nsonga ya bano abagamba nti omwana wange funawo omunyiga nze kankubuulire yonna gye nsomedde ne bwe mpise byonna bye mpiseemu sifunyeeko nnyiga wano teekamu application zange bwe bangoba nga bangoba bwe bampita ku interview nga tugasimbagana n'abali ku pano by merit nibaŋŋamba nti guno mulimu gukusaana okusinziira ku by'otunnyonnyodde oba tegukusaana okusinziira ku by'otunnyonnyodde
era bwe bamala okumbuulira mu bwerufu nentegeera nti asijja kusobola tewano nja kusobola era enteekateeka eyo njikubiriza nnyo abantu nti bwe mba musomesa abaana bammwe mubateekemu ensa otandikidde no ku baana bato exactly mbateekemu ensa okuba nti omwana enteekateeka ye bw'ajja akula ne by'ajja alaba n'emitendera gy'omuyisaamu bwe banaafuuka bannabyabufuzi kati nga omukulu ono gwendi naye mu studio olwaleero ti bw'anaabanga muteeketeeka okuva wansi ajja kugenda okutuuka mu ddaala lyaliko essaawa ya leero ng'era obukulembeze bwe bulina omukululo naye ekyokulabirako kye nnyinza okuwa ate mwana tumukikola nnyo wano ku Bukedde mutulaga amawulire watulaga wano jojjuuza essomero erimu sijja kwogera linnya kati mali naye omwana yansabye dda yansabidde yantumizza nti agera wa prefect nangamba mpeereza sente ngule switi kati oli mu script yange mwetambulira kale batumusobola ebipande waliwo essomero lyenalaba wano ku gataliiko nfuufu nga bataddeko gundi kampeyini z'abaana ku ssomero nga bakubye omwana bazita batya drive ng'ayisizaamu drive awo ayina ekidongo ayina amuzinirako omwana yali yeesimbye kuba entertainment prefect ayina ekidongo naye nga yeesimbye kuba entertainment prefect manye yali ayogerera yali akola voice over ku ggulire ye yategeeza nti ono yeesimbyewo tasobola kuzina naye ayina munne kazanyiikirizi gwataddewo buli lwazina nga yasasula buli lwazina nga yasasula buli lwazina nga yasasula kati buli ne neebuuza naye kati onaze okwesimbawo ku bwa prefect lyale essente zateeka mu nteekateeka y'akalulu kano azijjawa era obwa prefect bwe bugenda kumuyamba ki okulaba nti azzaawo ssente zino so ebintu ng'ebyo omwana kati agenda okukula leadership kutuuka eno okutuweereza mu bitongole ebya gavumenti oba mu bukulembeze obw'enjawulo ba MP betufuna ba LC5 ba LC3 n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo waliwo omukwano gwange omu namulirawo ku simu nga ku mukutu gwa televisioni ogumu ng'akubadde kamwoyo ng'agamba nze banyimye kaadi naye akalulu akawedde nateekamu biliyoni 2.5 biliyoni 2.5 ezo sente oba ogenda zijjawa ng'ogenda kuweereza bantu ateekayo mpolampola ne ziwera naye ezo sente ziba nnyingi so kati omuntu wateereddemu obuwumbi 2.5 mu nteekateeka y'okuweereza service delivery anaalondoola atya ensimbi y'omuwi w'omusolo anatukisa atya gavumenti programs mukulembeze munnaye simanyi kwenjagala yaba totaganjula nnyo yatubuulire kuba ekifaananyi essaawa ya leero abakulembeze ekigenze kibasiigwako naddala ddala gye buvuddeko nga omwaka gw'ebyensimbi guno gufundikirwa tutandika palamenti empya walaba ekyaliwo twakuba ku lwomukaaga ensimbi ze bagenda okuwa n'ezo si zangu zibamute sente zaabwe zibayofuna omukulu avunaanyizibwa ku bakulembeze mu ssiga erimu erya gavumenti ne yeesanga mu mbeera eyo ng'essiga lyakulira lye lirina obuvunaanyizibwa okukuba ttooki eryamusongangamu okukuba ttooki mu nsaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo naye ng'essiga ly'okulira erina okukuba ttooki ate naawe tukulaba nti ate waliwo ebimu ebyekuusa ku ebyo bye bulina okukubamu ttooki nga bikuvunaanyizibwako so munnayuganda afuna omutima ogw'ennyamira n'agamba ono gwe tosuubira okuba nti yeyandikubiririza bano n'agamba abakulembeze mugende mulondoole wano ate ye yaali mu mbeera olwenduulu omuntu aba agikubawo ate awo wa bulijjo kakati era enduulu kati abantu babavaako ne bajja eno ewaffe era abantu sina tebakuba nduulu twalina campaign gye bayita expose the corrupt eyali ku Twitter ne exhibitions ezaali ku Twitter oba waziraba singa abantu tebateekayo bintu ebyo mwana ate osanga embeera teyalikyuse naye kwaba kuba nti eri namba 17 gye nkugambye mu kawaayiro nti abantu baafuna amaanyi gaabwe ne bagategeera ne bagenda ku mutimbagano ne bagamba bannaye ekibala kimala abakulu bano nga tulaba embeera gye beeyisaamu ya bukulembeze bwe tusuubira byabufuzi ate ne wa byabufuzi
onomufuula uncomfortable ye kubanga ebimu tutegeeza nitusobola obitegeeza mukama wange waliwo wennimbya kubanga akati waliwo kyogambye bano bakafulaja ne beesimbawo n'abeera mu dilema abantu bali bogambye gwe wali muvumu nnyo n'oga nti n'okuyita mu interview ofuna omulimu n'ogugaana olw'okuba nti bakuyisizza buyisa naye unaabeera ng'ali mu dilema bbiri yenjagala yatubule bwetuyinza okukikola aba muntu wabuli wakikola yesime kati munange gwotuuse katone constituency ya mukyalo gwotuuse mwemutuuse mubasajja mwe mubalabako mwana wuuyo noono wuuno bafuna ne banaababeera bweza mu ofiisi yo funa woobanyiganyiga tegedde naye ng'obusobozi babulina banyigawo era tayinza gabanyiganyiga ng'obusobozi fule bakola ki babulino n'atandika okubukendeezako yasoma esifo nti amanyi kale n'ateekawo embeera naye nga naye ayagala bali bamuteekemu obwesige kubanga ye tooki ye ttaala yaabwe bw'anaalemerera balaga nti alemeddwa kitegedde alina okukikola olina kyoyogedde era agenda kubiddamu byonna abigatte n'agamba mu paalamenti katugezi kuba munabifuzi adde mu paalamenti era mukulembeze w'abantu abantu babalowooza nti ekiri eyo tebakyabatunuulira bakati katulabe sute bwekuwomedde ennungi obulungi era kati esente zaffe tagamba nti waguze tayinza kwebaza we bali kugula era kati alina ate singa oyambadde eyoolya kati raba sente ze bafuna byonna ebintu bibiri bituufu suuti aga sente zaffe bweyambala ekisaatisaati ngaekyolya kati yebuzaabuza sente zaffe bazina yebuzaabuzamu ki alinga agamba zirye kiri kitya ayinza okuba byayogera nabyo nga naffe tuwulira biwulire kuba mwemubeerayo ekyokera ddala Alvin okweraliikirira kwe ku sente zetuteekamu nga zagambye obuwumbi obubiri biliyoni 2 kakati biliyoni 2 ku mubaka wa paalamenti ekyo kibalo kitono kubanga olaba nkuwa bwino ati kati tutuse ku luzzi biliyoni 2 singa oli akalulu n'ogenda mu paalamenti buli mwezi ofuna miliyoni 4 actually zisukkamu 47 naye kwana gokka emyezi 6 gy'omala mu paalamenti obubiri buba wabususizaamu kakati tutaddeko ziri allowance endala z'omanyi zonna naye nkubalidde musaala gwokka kugamba ekyo si kizibu obweraliikirivu bwange we buli agugii mazima kuba omusaala ekizibu kyange kiri ku ggwanga lyaffe gye liraga ennaku ezo bwe twabeera ku bino ebya right honorable Anita Among nina abaana ba university benali nyumya nabo university sijja kujoogera baana basoma procurement ate nga balina ku mwaka gusooka kati bajja beeraliikirivu wai ebintu bino ebya Anita Among mubikolako ki lwaki temuliiko kye mukola ali nemba nnyonnyola naye kakati ekyanneewuunyisa omu ku bo mala okubannyonnyola nti omukulu wagenda kubikolako era biki ngamba ekikulu honorable era wetujjidde wano mbadde ngamba bannange bano nti ekizibu nti wetunaatuukirayo ng'ate babijjeewo olaba ekweraliikira mwana ali mu year 1 eya university yaga nti singa bisanga nga nange nebisanga nga bikyaliwo nange nembaako enguzi gyendya akati eryo obukenuzi akati eryo lyeggwanga eritandise okuneeraliikiriza nti enguzi ffe nga gavumenti ffeffe nnyini tulemeddwa okulwanyisa enguzi NRM yennyini tenaba kukola kinene kino nkyogera nga siitya Katonda siitya mmwe ntya Katonda pulezidenti waffe Museveni afuuse musibya byayi ku nsonga y'enguzi kuba oli bwabba omubbi n'omusibisa ekyayi ng'omanye agenda kikutula aveemu ayagaagale then wabaawo ekitali kituufu kifolaba nzi ndi musanyufu eri chairman waffe owa PLU nti ye yagambye oba wa NRM oba wa opposition oba ani kasita ogikwatako naye kati ekizibu omukwata otya
pakati Kati, noli awo- bwogambye awo bw'okubaganyamu ssente ziri yes kubanga ogambye oyo MP afuna na musanvu eh, kati MP tayinza kufuna sipiika asooka kuba MP n'abeera sipiika bwe kiri kakitegeeza nti oma mufuna ana musanvu n'agira ssente oli yandibanga ezize zennyini ze yaguzeemu ebintu of course ezize zisingawo Nnyonnyola. naye ate Kitegedde tezi- kyenolegedde. Tukulinaako buzibu. tezituuka kwezo Tukulinaako buzibu. Eh, N'oleeta private jet. kubanga N'oleeta kubanga yaaki. tuyinza kasita okubanga onnyonnyola Nnyonnyola. nazifuna wano Tetukulinaako buzibu. ziguzeemu yaaki Tetukulinaako buzibu. Eh. Nze nyina abaana bemmanyi Kirabo. wano e Kampala. Mm. Tali mu byabufuzi, tali mu ki, yekolera ssente ze. yes Era nga bagagga bazibu. bagula n'ebisinga Eh, ebyababaka ba nga parliament bagula ebisinga ebyabaka ba palamenti naye ngaakugamba nti nkeera ku makya nenekolera ssente zange bizinesi yange bweti kati nze nyina omuvuka gwe manyi atunda muwanyi yes ali mu mwanyi alina ebizimbe byawo ku lw'entebe awo azimbyewo za apatimenti ze akoze atya mu mwanyi ye so So, kakati ono ekyamulema kunnyonnyola kyemani njagala okugjayo ajja kunnyonnyola nti enguzi essaawa eno netiwaaka nnene ey'obuli bw'enguzi efumbekedde mu buli kitongole kya gavumenti naye nga baluka kiruke bwe baba banaazirya baziruka bulusi tunnyonnyole bulungi awo mbadde nsoma ripooti emu manye olumu tetwagala kubyanika naye tulina looni gye twafuna anti oli kyayagala ate twafuna abantu looni egozi emu mu- yabisa genda weetegese looni yabisa genda okisome Nagirawo. details aiso nga ndaba tu ripooti ya national economy nga mulimu arrangement fee arrangement Yes. kyekigambo kye bakozesa arrangement fee nga zisukka obuwumbi obuna akati naawe weebuuze arrangement obuwumbi buna bwali Eh? obuwumbi Eh? buna nsanvu mu mukaaga zozolaba yes arrangement 4.7 billion ekyo kikulagira ddala nti zino zakulya tuzitaddewo wano buli anaagira nga akwatako kubanga arrangement ki eri awo ate nga arrangement yali ya mwezi gumu kuteekateeka bantu one month kuteekateeka 4 bantu billion gone in one month okitegeera akati ekyo njogeddeko kimu abantu Naye mu- bayiyayo n'ebigambo ebiri bayiyayo ebigambo enguzi buli omu agituuma kiki facilitation fees manyaani fee buli omu nze nalabayo Eh? omuntu yali ateekateeka bajeti emu yali yakuteeka mukolo nga munene naye mukyo nga tugenda mukyo nga mulimu okugema enkuba kakati okugema enkuba nga tekijja kubeera naye kati no bodi tabajja kibuuza ekyo nomukiyite plumbing work and pipe nakiwa work erinnya kugema enkuba yakiyita plumbing and pipe work ng'agigema atya anti kati sikyekyo plumbing and pipe work ng'anoonyeza we sente ziri we amazzi yakiteeka mu byamazzi naye nga kugema nkuba ate ukiteekawo kubanga oluusi kati enkuba bwenetonyera omukolo negutta kati omugemi w'enkuba n'omuyita otya mu budget so kakati nga waliwo alina oziriirawo naturally nga mulina temubelievinga nti bagema enkuba naye nga ate mukimanyi nti era bagigema kubanga ekigambo kyajja kugema yes yekiri mu luganda kati mukiteekewaawo mbaliyo obukadde 5 kugema enkuba nakati mukiyite ki tikugema audit ajja kibuza mukiyite plumbing and pipe work so kakati bwe tuva mu mbeera eyo bannansi bamanya nti bwe mwabadde muteekateeka mwataddemu ez'enguzi ez'okulya bakimanya kyokka bannansi bweyagala bakuyambeko balwanyise enguzi akati munnansi n'omuteeka wakati w'olwazi n'ejjinja erikaluba sente aziraba waziteeseteese nkuba enduulu nzizibire ekkubo oba nzikirize nange zijje ndyeko olaba embeera gy'omutaddemu kasooka tuwumulemu katono tujje honorable wajja okutandikira awo wakati wa munnansi alina okukuba enduulu noono gwe bateekateeka okukomya obukwenuzi omunnansi akole ki ali wakati w'ebintu bibiri tuwumulamu katono tukomeo